بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala ni matendo amajjuvu agatali mbukendeevu atenga malungi oyakyatukumya nga tukyali abalamu tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukumire ddala era tuteekemu ababaddu bagenda okusiba omwezi gwa Ramadan era tugumaleko biizinillahi tabaraka wa ta'ala era nsaba ebyengera n'emirembe gidderi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi waffe atujjira n'ekyengera eky'obusiraamu era nga yeddiini Allah subhanahu wa ta'ala gye yatusiimira nzijukiza omwoyo gwange n'egyammwe baganda bange okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala era nga bwe tulaba ebintu ebya bulijjo bye tufaayo nnyo okukola bw'oba tokoze togenda kukungula nabwe kityo bwe kiri ne mu nsonga z'eddiini teri akolera munne okujjako gwe weekolera Allah subhanahu wa ta'ala n'asinziira okwo n'akusiima nabwe kityo tufeeyo baganda bange tutye Allah tugezeeko okukolera Allah subhanahu wa ta'ala byeyatulagira okukola era tweziyizeeko nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam byonna byeyatwekesa byeyatugamba nti bibi omwezi gwa Ramadan guzze era gutuuse era gubulayo ennaku ntono bangi Allah subhanahu wa ta'ala batutte oba oliawo ate nga balungi okusinga ffe era nga balimu abo abaddu abasinza katonda bwabwe ekiro n'emisana ne Allah subhanahu wa ta'ala abatutte abamu baganda baffe balwadde ne Allah bw'akyakukumye toli mulwadde ithan kikkakatako nga gwe omusiraamu okumanya ekyengera kyolina ekyokulongoosa oba lwaki Allah subhanahu wa ta'ala akyakuleseewo tulongoose baganda bange challenges nyingi oba ebizibu bingi naye ebbanga ly'omala ng'oli mulamu Allah subhanahu wa ta'ala aba akyakuwadde omukisa gw'okubeera ng'olongoosa nabwe kityo tufeeyo ijtahidu tubeere nga tunyiikira tufaayo nnyo omwezi guno ogwa Ramadan egimu ku migaso nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyatugamba bwe tuba nga tusiibye olaba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi emu yagamba nti man saama yawman omuntu yenna aba asiibye olunaku fi sabilillah n'alusiiba nga alusiibako Allah subhanahu wa ta'ala era mu hadithi endala nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi emu atunnyonnyola n'atugamba nti oyo yenna aba asiibye omwezi gwa Ramadan naye ng'agusiibye ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'agusiibye era asiiba Allah subhanahu wa ta'ala ng'ekigendererwa lwaki asiiba Allah subhanahu wa ta'ala musiime si kusiiba bantu kabandabe Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumusangulako amazambi ne mu hadithi endala nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti man saama yawman fi sabilillah omuntu yenna asiiba n'asiiba naye ng'ekigendererwa kyayagala Allah kumusiima ba'ada Allahu wajhahu ani nnaari 70 harifa Allah subhanahu wa ta'ala amwesambye omuliro oba amuteeka wala n'omuliro oba oliawo kyova olaba guyitibwa shaharul itqi Allah subhanahu wa ta'ala wajja ensingo z'abaddu oba Allah okubeera nga ajjulula ensingo zaffe n'azijja mu baddu ab'omuliro n'atuteekamu abo abaddu bagenda okusima n'ejjanaye omuntu yenna asiiba olunaku naye ng'alusiiba ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah amwesambya 70 harifa Allah subhanahu wa ta'ala ekyenyi kye akiteeka wala nnyo 70 harifa ekigero abamanyi abamu bagamba 70 sana okumala emyaka 70 years 70 years naye ng'osiibye olunaku lumu lwokka Allah akwesambya omuliro ogwo olugendo lw'otambulira emyaka 70 geraageranyaamu olabe lugendo ki lw'otambulira ebbanga eryo naye ng'osiibye lunaku mu nnaku eza bulijjo kati butya mu Ramadan baganda bange butya mu Ramadan kitegeeza Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga atwesambya omuliro okubeera ewala ennyo gye tuli nabwe kityo tufeeyo tusiibe omwezi gwa Ramadan togayaala leero wooli enkya toliiwo Ramadan yeyinza okubeera nga ye Ramadan yesembayo mu bulamu obwange oba obubwo kati Allah bwakusobozesa Ramadan nekusangawo siiba era egimu ku migaso nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yayogera egy'okusiiba yagamba nti as-sawmu junna nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba
nti okusiiba ngabo nga ngabo ekutaasa era ffenna tumanyi omugaso gwa shield oba engabo nga yengabo gy'olina ekutaasa okubeera nga ogwa mu mazambi oba nga okola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuziyiza. Abamu twerabira essira ne tulissa nnyo okusiiba ne twerabira okukola emirimu egisigadde, naye ng'egimu ku mirimu emirungi omuddu gy'alina okukola kwe kubeera ng'alongoosa eri banne, okubeera ng'akubiriza banne okukola obulungi buli mulimu gwonna. Olaba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam era yatugamba nti la tahqiranna min almarufi shay'a, tuleke kubeera nga tunyoomerera buli mulimu omulungi gwonna. Yatuuka n'okutuwa ekyokulabirako n'atugamba nti nawankubadde kyetulabanga ebimu ku bitono okusinkana munnoowo oba muganda wo omusiraamu n'omulaga akamwenyomwenyo oba n'omulaga smile face ng'osanyusa olaga toli munyiivu gy'ali, Allah subhanahu wa ta'ala akusasula empeera kuba Allah subhanahu wa ta'ala yagenda okutusasula. Kati butya okubeera mu Ramadan nga banno batolera ku salaamu be wali wakyawa ne muddayo buto maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala g'osuubira olina mpeera ki kyova olaba era nga bwe twalaba emabega Allah subhanahu wa ta'ala yeerekera okubeera nga asasula abaddu be okubasasula mu mpeera nga bw'aba abalabye engeri gye basiibye. Nabwe kityo tufe baganda bange tusiibe tulongoose buli mulimu omulungi gwonna gukole, longoose eri baneibaabo, siibulula ku bantu. Era mu hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatusiibiza nti omuntu yenna asiibulula muganda we ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala amuwembe empeera z'oyo gw'aba asiibuludde, ate nga ye kennyini oyo gw'asiibuludde tamukendeezezza mpeera ze. Nabwe kityo tukimanye baganda bange era ekirala mugimu ku migaso gy'omwezi guno, shaharun gwe mwezi tujabu fihi da'awat, Allah subhanahu wa ta'ala gyayanukuliramu edduwa. Era Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayogera kusiiba n'atukakatako okusiiba era n'alaga baani abatalina kusiiba era n'alaga excuses oba uzur zeyawa abantu abalina ze tuyitanga excuses nga tebasobodde kusiiba. Allah subhanahu wa ta'ala wansi aya giyaddako yagamba nti wa idha sa'alaka ibadi, abaddu bange bwe babanga bakwebuuzizaako gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bategeeze nti nze ndi kumpi. Amakulu nyanukule edduwa y'omuddu yenna waba aginsabidde, nabwe kityo bansabe nja kubeera nga mbaanukula. Era mu biseera aba muddu weesaanukulwa zedduwa y'omuddu aba asiibye. Baganda bange obwetaavu bwe tulina bungi, buli omu yamanyi obwetaavu bwe. Obwetaavu bwange buyinza okwawukana n'obubwo n'obw'omulala, naye ffenna tusigala tulina obwetaavu. Tusabe Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutwanukula. Era mu duwa Allah subhanahu wa ta'ala zayanukula oba zayanukirirawo z'abantu babikanga bisatu, naye mu ebyo mulimu omuddu aba asiibye. Nabwe kityo tusiibe, bwe tunaasiiba Allah tumusabe, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutwanukula. Baganda nga ab'ebitiibwa tumanye nti guno mwezi gwa bbeeyi era gwa mikisa. Mugamu ku mannya ffenna gwe tumanye nti mwezi gwa Qur'an, mwezi gwa kuyimirirako, mwezi gwa kujja nsingo z'abaddu mu muliro, mwezi gwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga atusonyiwa, mwezi gwa kubeera nga tuyisa bannaffe bulungi, mwezi gwa kubeera nga tusaddaakirayo bannaffe nga tusheyaringako ne bannaffe akatono ke tulina. Nabwe kityo tufeeyo tulongoose. Era gye gimu ku myezi Allah subhanahu wa ta'ala gyatuyambako era otunuulira embeera z'abaddu nga zikyuse okubeera nga abaddu Allah subhanahu wa ta'ala abalaga nti emirimu gyonna emirungi tusobola okugikola. Abaddu abadde batasaala tuddeyo tusaale, era olaba emizikiti nga gijjula, tetubagoba tubaleke tubaagazise basaale babeere tubalage obulungi bw'okusaala. Era omuddu yenna asiiba nga tasaala, muganda wange toyina mpeera, kuba oba omenyewo ezimu ku mpagi ez'obusiraamu. Ate nga bwe weetegereza okusaala, bwe twetegereza tartibu oba oda ey'empagi z'obusiraamu, okusaala kwe kusooka
okusiba ne kuddako nabwe kityo tufeeyo ate tasaala bambi janga osaale Allah subhanahu wa ta'ala bona musaba okusonyiwa ebyemabega Allah subhanahu wa ta'ala ajja kusonyiwa ebbanga lyonna amalanga tozzeeyo siiba saba Allah amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala tugasobola era nga gye gimu ku migaso gya Ramadhan we tuba tumusiibye notukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala ate tugenda okwetegereza ng'ekituufu ebyaddala tusobola okuyimirizaawo amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala era tetwerabira omwezi gwa Ramadhan ze zimu ku mpaji z'obusiraamu amakulu bw'oyimirizaawo empaji oba bw'oyimirizaawo okusiima n'osiiba oba oyimirizaawo empaji ezimu ku mpaji z'obusiraamu era Allah subhanahu wa ta'ala era nga bwe tulaba ne mu hadithi nti buniya al-islaamu ala khamsin empaji z'obusiraamu zonna ziyimirira ku mpaji 5 era nga mwe muli okusiiba omwezi gwa Ramadhan yanokolayo okwawula Allah ne ssala n'okubeera nga tusiiba omwezi gwa Ramadhan n'okukola hijja nabwe kityo tufeeyo okubeera nga tulongoosa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala tuyimirizeewo empaji nga ze zimu ku mpaji z'obusiraamu era nga tusobola baganda bange bino byonna bye tulina ng'obunafu tusobola okulongoosa era Allah subhanahu wa ta'ala mwetegefu okutusonyiwa wala taqnatu min rahmatillah tetugwamu okusuubira kwaffe eri Allah tekuggwaawo lwaki inna allaha yaghfiru dhunuba jamia mazima Allah musonyi era wakutusonyiwa ebyo byonna byokoze Allah wakusiima era ajja kukusaasira kasita onenenya olwenenya olwasikyaddira nga tokyaddayo kubeera nga oyonoona saba Allah subhanahu wa ta'ala atusobozese tubeeremu abo abaddu bagenda okusobozesa basiibe omwezi gwa Ramadhan subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh